Alright, nga bulijjo ngenda kusaba onyambe. Don't just watch this video, but please rather kindly share the video to as many people as you can. Welcome to Verse Strange 256. Wano ofuna buli kimu mu full swing. Mu kalulu akaggwa 2021. Family ya Robert Yagulanyi Sentamu, basically abaana bonna towards the election they were taken outside of the country. So many people started making narratives nti ye Bobi Wine ajewa abaana be alese abaana babalala babonebone. But of course when he was asked one time about that, he answered n'agamba nti my kids were minors. Tekuli yali alonda. Era ensonga lwaki bo twabasindika for the fear of this regime. Naye nzire mukyalanga twasigalawo because mu family yaffe yefe abali eligible to vote. Now this time round mutabani wa Kyagulanyi Sentamu Robert, Bobi Wine Solomon Kampala, is now eligible to vote. Is an adult according to the law. Asuse myaka 18. He is 20. That means agenda kulonda. Era ennaku zino y'omu ku abo abasazeewo okukozesa omutimbagano okusitula eddoboozi ogatta ku bannayuganda. Olunaku lw'ejjo yakoze TikTok live eyabaddeko abantu bangi nnyo n'abaako ensonga z'ayogera nga za ggwanga. Ensonga lwaki nkuleetedde Solomon Kampala owulire. Mu bigambo bye yagambye nti tatya oba attibwe. Kino kyatuleetedde olowooza nti omuzimu ogwatemba taata gulabika gwatembye omutabani takyayina kyatya. Lo gy'ayina eringa ya kitaawe. He is Solomon Kampala ng'awa ensonga ze nga munnayuganda. Tambuza video. And I know how that is. It's a pleasure to have you on my TikTok. All right. Thank you so much. Thank you. Let's see. I want to pick someone that looks neutral. Sagala abantu bagambe nti I'm only picking NEP people. It's a musajja waffe. Sawa meka Uganda. Sawa emu, sawa bbiri, ziri sawa meka. Sawa emu, kale. My guest has refused to join. Let me pick this next person. Hi, Solomon. Hello, how are you doing? I'm okay. How are you? I've been hosting people here in my life. I hope you don't mind being on. We've been discussing a book called Museveni's Uganda, Paradoxes of Power in a High Business. Right now I'm just talking to people that are in my life and asking them, where you see, or how are you enjoying yourself within your country? Honestly, kanjogere mu Luganda, ekyamazima ekiriwo tunyigiriziddwa nnyo. Kati okola baffe Solomon tuvudde mu ssomero. Last year I was at Chambogo University, tuvudde ku ssomero, tetulina mirimu, tuyingidde obusuubuzi, tuyiriba, but still tunyigiriziddwa up to the extreme nti n'obusuubuzi bwe tulimu essaawa eno babwonoonye buweddewo nga
That's Museveni's goal. Kujawa Yes. completely. You know about that already. Kati we are looking for a sector gye tugamba tugenda kwelayingako tuggyemu ekikumi tuggyemu ekyokulya but naye egaanye like tuli ku kisenge honestly speaking we are looking for change like change everywhere cause n'emirimu gya kikono obimanyi Uganda emirimu gya kikono tutya kati ffe abaana abawala tutya ogenda like abroad countries ate waliyo okutulugunyizibwa wali a lot of prostitution kwegamba. As you reach, they take your passport. As soon as you reach, they take your passport. They take your passport obeeranga still ali mu busibe ate wajja kukola mwana gwe we at a point nti titunyigiriziddwa we don't have any other option. Yeah. The only thing that you can do about that is just right now what we can do peacefully is to watch out this guy and just collect ourselves, We go yeah. watch yourself, protect it, make sure that they can steal it from us because that's what they plan to do. And they're going to kill many of us. I don't know if I'm going to be in America or if I'm going to be at that time. Of course, I have to cast my vote to His Excellency Bobi Wine. If I can vote, I will be there to vote. Yes. But yeah, thank you so much for sharing your insight. I really appreciate it. I appreciate everyone that comes on here. And I hope you have a great day. Thank you so much for this opportunity as well. Good day. Yep. And by the way, on that topic of Abantu Abasubula, you guys have been seeing all the flooding that's going on in town, and Abantu Abakola projects Mundamu town, in the middle of the town. These people of Ham and the likes of him, without any clearance, never seen baby into ebintu by'abantu nebifa, all the shops flood, amazzi negagenda buli wamu, abantu abamu ne bafa, abaana abato ne bafa in these little floods because someone wanted to cut costs in building. So those things don't need to happen. Those things don't need to happen. People stop thinking the government will give all of you jobs. When on you create your own jobs. So let me tell you something about entrepreneurship. Entrepreneurship only happens in societies that allow it to happen. In Uganda, there are no incentives for entrepreneurship. To create your own jobs, you need money. You need money to start businesses. You need money to run those businesses. You need customers. How are you going to get customers? Ng'abantu tebalina sente. Who's going to buy your produce? Ogenda kukola otya sente? That's why you cannot really run your own business in a failed system nga nawe totandise na sente. You know what I mean? So this all takes gathering resources and gathering everyone tweyagale ng'abana Uganda. Let me see who else I can have. One last person mu live yange ngende nsome ekitabo kino. Those about YouTube, don't you think I'm done? Thank you guys for joining my live stream. Tugenda kwera bedda. Thank you.
YouTube mbajeko. Let's see. Can be or a co-promoter. Solomon Neanziza Okunde Takoano. I'm really happy, bro. Long time. A long time, bro. No, Oracle Solomon, I think you're the one that made that one account a few years ago. Right? Mr. So, Kampala fans. yeah, am I mistaken? Yekyaaye, right? Yeah, and we hustled together, and the other what? The teens fashionista. Oh, yeah. Howard. What problems or why do you think? I don't want to only ask what problems are you facing. Okay. What problems are you facing? Or if you don't have any problems, how are you enjoying your time in Uganda? So far nze sirina kale nyine ebizibu era byensanga nze kuba nyina business naye emisolo gye batuteekako kati nze nali nkolera mu town n'envayo lwaki misolo taxes nga ziri so high ate ng'olina osasula lwampaka togenda kunnyonnyola nti ate sente entono ennaku zino bajja n'abammundu kati nenvaayo nentandika bizinensi ate nyina metal workshop neera naye era tuyita mu kunyigirizibwa obaoliawo era nga nayo bazze naye n'osigala ng'okola ki ng'okola naye ng'omuvubuka si byangu Solomon naye tulina sigala nga tukola ki nga tulemezaamu nga tukola naye okola emaali n'ekutunuulira nebeeraawo neetuulira ddala otyo neetula naye nga wandiyagalidde mu nsi yo naye okusomoozebwa kw'oyitamu byebikuleetera naawe okusituka n'ogamba naye kanveeyo nkole ki naye kanveeyo njogere kanveeyo njogere kuba kati otunuulira emaali ng'eri awo nga ojiguza tobalaba abantu oli wajjayagala kugula ebbeeyi ntono ate nga naye sikyayagala naye embeera naye gyakola ki embeera naye gyayitamu kati embeera gye tuyitamu yetuleetera okuvaayo ne tuleezinga our voices naye nga twandibadde tweyagalira mu nsi yaffe twandibadde tujagala kuba erimu ebirungi bingi naye n'ebirungi ebigirimu tetubifunamu ngaffe sente zandibadde byonna babitwala kati sente zandibadde zirina omulamu ne kati obeera ne sente mu nsawo zonna zirina engeri gye ziggwawo gy'oyitayinza tegeera nti like even 1M nga wagispendinze muganda wange tewe bale kwogera ku kyalenti kyo kiveeko buvi kuba kyo kyasusse Solomon naye nga nkwebaza muganda wange okuvaayo n'oyogera webale nnyo kubanga okuva egyo emyaka egyo ng'osobola okuvaamu ekintu ekyamakulu ekiyamba eggwanga njagala buli mwana ali mu myaka gyange ali mu Uganda ng'alowooza nga nze naawe bwe tuli mu kulowooza because si nti abaana abato tebalowooza oba tebalina magezi kiri nti abantu b'e Uganda bagamba abaana bato nti temujja mu bino ebintu bya